Zabbuli ey'ensanvu mu 6 ya mukulu w'abayimbi ey'ebintu eby'engoye, Zabbuli ya Asafu oluyimba. Katonda omukulu ow'amaanyi. Mu Yuda Katonda amanyiddwa erinnya ly'ekkulu mu Isirayiri. Mu Salemi eweema ye mweri n'ekifo kye kyatuulamu mu Sayuuni. Eyo gye yamenyera obusaale obw'omutego, engabo n'ekitala n'olutalo. Seela. Oli wa muwendo, wa kitiibwa nnyo, osinga ensozi ez'olubeerera. Ab'emitima emizira banyagiddwa, beebase mu tulo twabwe. Abantu bonna abalwanyi tebasobola kukozesa mikono gyabwe. Bwe waboggolamu, gwe Katonda wa Yakobo, abeebagala embalaasi, n'embalaasi ne birambaala. Naye ggwe otiibwa. Era ani ayinza okuyimirira mu maaso go ng'omaze okusunguwala? Wasinzira mu ggulu n'osala omusango, ensi n'etya n'esirika. Katonda bwe yagolokoka okusala omusango, okulokola abanyigirizibwa bonna abali mu nsi. Seela. Mazima obusungu bw'abantu buli kutendereza, obusungu obulisigalawo oli bwesiba. Mweyamo obweyamo, musasule Mukama Katonda wammwe. Bonna abamwetoolodde bamuleetere ebirabo, oyo agwanira okutiibwa. Alizikiriza omwoyo gw'abalangira, yeewa entiisa eri bakabaka b'ensi.